33 pages. Weberera mudda wamma. Okay. Abe wabuuza ekibuuzo. Ensonga za grounds zibamwerede bail. Ekisooka ku Heron Kiza nga ye tazirabanga nsonga ze kubanga abadde part of us nga tumurepresentinga. Application ya bail twagikola byonna betukoze na appeal ye nga tuli naye. The spirit ya decision yeyo etuyambye nnyo ffe nga bannamateeka tugisanyukidde kwabakwata munnamateeka bannayuganda abeesanze nga ekkooti eziteekawo ebintu ebibanyigiriza kuba mujjukire yakola ensonga omusango guno gubadde ku kkooti eyagibwawo ey'abannamagye era okuba nti nno kkooti yakola ensobi ekirala gwadde gwa bannayuganda ate abafuna bwenkanya naddala nga basabye bail. So tuli basanyufu okuba nti Heron Kiza bamutadde n'ekisinga okuba ekikulu nti ensala ya kkooti eringa emaze byonna kubanga ekulaze nti appeal ya Heron Kiza erimu omulamwa kubanga ekkooti eri byeyakola tebyali mu mateeka ng'ate ye appeal gye twalina. Kyesinza otuyamba nti etuwadde essuubi nti mu application za bail zonna ze twataddeyo oba ze twateekayo ez'abantu abaali basibiddwa kkooti y'abannamagye tufunye president oba ensala ya kkooti bwe tugenda okwesigama okulaba nti nabo bava mu makooti. Lyessuubi eri bannayuganda nti oyo omuntu yenna alina bano bemumanyi bamashete baani abalala bonna be tubadde tulwanirira abakyali mu makomera tufunye essuubi. Ekirala tufunye essuubi ne mu bail application ya retired Colonel Dr. Kiza Besigye kubanga era basis ya application ya bail mulimu engeri ensonga ze gye zaakwatibwamu ekkooti y'abannamagye. So omulamuzi Erubu kyakoze akikoledde abantu bonna bonna amutadde kakalu ka kkooti ak'obukadde 2 ne bali abamweyimiridde obukadde 5 obutali bwa buliwo n'amugamba nti passport ya giteeke wa registrar agendengayo buli Monday bwaba nga reporting buli Monday. Obukakulizo si bwe bubadde obuzibu ennyo. Tufunyemu obuzibu butono ku ky'obukadde 2 kubanga obukadde 2 Heron Kiza ayinza okubanga abusobola era abusobola kubanga tubusasudde kati wenjogerera naye oli omulala president eyo okuba nti omuntu bakusasuza obukadde 2 ku Liberty gy'osimbuliza mu kkooti gye bagamba nteri mu mateeka abamu bayinza obutabusobola. So tusanyuse kubanga tewali price ya Liberty era tugenze mu maaso n'ozisasula naye okusasula ekitegeezezza nti ekyo tetukirabye nti nno si kituufu era tugenda kikwata ku lwakyo n'ebirala byonna tubisanyukidde era twebaza Justice Erubu kubanga tulowooza ensala gyawadde eyongedde okuwa essuubi bannayuganda nti ekkooti zazzeemu okubeera nga zisala ensonga ezirimu ebyobufuzi nga zisalira mu mazima kuba bannayuganda essuubi lyali lyabaggwamu. Supreme Court bwe yasala ku General Court Martial essuubi netandika okukomawo naye engeri ensonga gyakwatibwamu gavumenti essuubi ne libula kati eno yemu ku decision ate bino tubikola ku lw'abantu kooti zikola ku lw'abantu buli kooti weevaayo nekola decision ng'ekoleddwa ku lw'obulungi bw'abantu. Naffe bannamateeka bangi bati twakyajja mu misango gyaffe kubanga eno yali ataaku bannamateeka obadde olaba nti era singa oweetegereza twaba bangi mu masango gino gye Dr. Kiza Besigye ne Heron nyennyini kati eyo entiisa engenderere eri bannamateeka singa Heron Kiza tebamuwadde bail badde ejja kusigalawo naye ekendedde kikiwaki bannamateeka basanyufu bannabyabufuzi kuba gwalimu ebyobufuzi balina okuba abasanyufu naddala bannayuganda balina okuba abasanyufu kuba bafunye president egenda okweyambisibwa nga basaba okweyimirira kakalu ka kkooti. Bulijjo byonna state bye yeeyambisa bibadde mu musango ogwo nti ate abamweyimiridde bali mu mbeera eno kati eno twasembayo okulaba ensala efaanana bweti ku Justice omugenzi kati Lugayizi
gye tubaddeko byonna twali ne Dr. Kizza Besigye. Lwaki nkyogerako nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye twali tumusabira bail 2001 guze gwe tweyambisa nga bannamateeka era guyambye bangi okuteebwa, abayina n'abatalina, abayina attention n'abatalina. Kati decision y'erubu musango gwa Aaron Kizza attention gye twagitaddeko egenda kweyambisibwa abalala bonna n'abatalina attention, ne principles zajjeeyo bulungi mu peegi zino bazibadde 33 zigenda kuyamba n'oli atalina mwasirizi okuteebwa kakalu ka kooti kuba asanguddewo abalamuzi abamu bebadde beeyambisa okuma abantu bail, especially omuntu nga convict. Issue agirambuludde bulungi nti naye omuntu gwe bamaze okusalira omusango newankubadde presumption ya innocent sebeeveddewo asobola naye okweyimirirwa. Ekyo kibadde kirumira naye akirambuludde bulungi. You are over pushing me, Counsel. No. I'm not steady when you... Sorry. I'm feeling you.